wuno Hajjati Lukia Namuleme omusomi w'Edduwa Kayingo ate nga bw'Ajanjabisa Edagala Lya Buwalabu omulimu guno agukulungudde mu ebbanga eriwerera ddala era w'omukubirako ebirozo w'okakasiza nti bulijjo okyali mu byabakateeyamba ng'abava abayita ababiri awatali kumala budde ono bino byakukolera n'odda kwebaza asomera Edduwamu abaasiraana ssaako nammwe ab'emirimu egitatambula abagoba ku by'okugenda ebweru nga byalema ssaako nammwe paasipoota ze baakwata girosambisambyeko ng'eyatega ogw'ekyayi endwadde z'amajiini ono tazirabamu menya ebizibu n'endwadde endala nnyingi ssaako n'ebizibu by'omu maka. Hajjati Lukia Namuleme okuva e Tanzania asangibwa mu Nnyonyo ku Nkulungo oba okumufuna ng'oyita ku lukomo lw'essimu noti 755 303 964 oba noti 773 932 729.